Victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Ng'olina Momo oba olina obuyinza okufuna looni mu bwangu obusingirayo ddala ate mu ngeri esingayo okubeera ennyangu ku ssimu yo. Nyiga star 165 star 5 hash olondeko ku looni ez'enjawulo eziriwo era weewola akasente wonna w'okeetaagira. Ate ssente bwe ziba zikuweddeko mu kiseera w'osasulira osobola okugattako obugasi ng'okozesa Momo Advance. Eyo ye Momo, obwo bwe buyinza obukufuula abasingako. Wangula tukutuku ne sabuni jama. Uliwagula sabuni jama, Prestige Margarine, sabuni owokunaaba, owa Lanzo, owobuwunga ayoza, owa Toast, chapa mandashi, baking powder, ebibiriti bya Solio, buto wa Rinsen, omuzigo gwa Kasuku ne Tiri, nala instant noodles n'ebirala bingi nga biweza obukadde butaano n'okudda waggulu. Abo ofunnewo akakonge kojjuza nga kakuyingiza butereevu mu kalulu ak'okuwangula tukutuku n'ebirabo ebirala nfoofo ebyobuliwo. Wangula tukutuku ne sabuni jama. It's time to break free with Azam TV. Grab yourself a full kit at 80,000 shillings or an Azam decoder at 40,000 shillings. Experience the thrill of every goal in La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, and the excitement of live sports action from the Saudi Pro League and Carabao Cup on Azam Plus and Play Package in HD. Your favorite China Uganda movies on Chamuka TV on Azam Pure for just 13,000 shillings monthly. Unlock a world of sports and entertainment with Azam TV, the most affordable pay TV around. Visit any of our agents or call 0312 308 900 for more details. Azam TV, entertainment for everybody. Tekikyakweetagisa kutumya byuma ebikozesebwa amafumbiro amanene oba beekeri okuva ebweru w'eggwanga. aba Camran Enterprises and General Merchandise Limited bano nga basangibwa Katwe mu kibuga wakati bakutuusaako commercial kitchenware omuli ebyuma ebitabula engano mu buzito bwonna, commercial blenders, ice cream machines, commercial ovens, coffee machines, commercial gas burners, sausage fillers, kitchen working tables, coffee grinders, bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako. Kati nno totomezebwa abafere oba okutambula ekibuga kyonna ng'onoonya commercial kitchenware ow'omulembe. Ekifo kiri kimu kyokka, Camran Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwa Katwe okuliraana Kakumba Complex awo ku Katwe Business Center, edduka namba KV4, essimu Note 702 8 48 9 ne Note 782 8 48 9 ye Camran Enterprises and General Merchandise Limited. Now, many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city. So, taso butondi. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. Kampala is facing a waste crisis. Floods, pollution, disease, the signs are everywhere. But this is our chance to act. Join the conversation that could shape our city's future. The Uganda Environment Forum 2025, live on NBS TV, September 5th, under the theme, Tackling Kampala's Waste Management Challenge. Don't miss this powerful dialogue. Key voices, bold decisions, real change. Be part of it. Be the difference. Eno ye Salam TV. الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwe washi wallahu subhanahu wa ta'ala ebyengera nemikisa nemirembe saba Allah bisse ku nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam al-mujtaba Muhammadin Abul Qasim. Allahu akbar. Sawashi wallahu subhanahu wa ta'ala amuseke mirembe je n'okusasira kwe ne basahaba be n'abakyala be na buli yenna atambulira ku buufu bwe hatta yawm al-qiyama, paka Allah wanayimiriza qiyama. Tumwebaza Allah jalla jalaluhu, Allah nanyini byengera ebitali mu bukendevu, Allah nanyini tugabirira ebyengera ebirabako ebirabwako nebitalabwako, Allah nanyini byengera buli mwana Adamu nga jonna jali amugabirira. Washiba Allahu jalla jalaluhu atuwadde ekyengere ekyobulamu tukyali balamu. Allahu jalla jalaluhu atuwadde ekyengera tumu bulamu bwaffe ate era tukyali balamu. Waliwo obulamu ng'oli mulamu bimaana alhaya, waliwo obulamu obwa siha. Allahu musta'an. Allahu jalla jalaluhu mu bulamu bw'atuwadde tetuli bafu, Allah atuwadde ekyengere ekyobulamu nga tukyali balamu mu bulamu bwaffe. Washiba Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera bingi byatugabiridde, ni'amullahi kathira. Allah tugabiridde ebyengera biyitirivu. Wallahi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Botandika kubala byengera Allah byatukugabiridde tosobola kubeera ng'obimalayo. Naye ekigambo Allahu jalla jalaluhu kyatuwa omuddu kyasobola okuyisa ku lulimi lwe namwebaza Allah. Ekigambo ati alhamdulillahi rabbil alamin kalimatun likulli shakil. Ekigambo ekibuna buli yenna yebaza Allah jalla jalaluhu kubyengera bya Allah jabeera mugabiridde. Gamba alhamdulillah, isa emikono mu maaso gamba ati alhamdulillahi rabbil alamin. Nzani Allah gwawadde obulamu, nzani Allah subhanahu wa ta'ala atali mu kabuli olwaleero, gwani Allah jalla jalaluhu gwawadde ekyengera nga toli mukomera. Allah akuwadde ekyengera toli mu ddwaliro. Allah akuwadde ekyengera toli mu abo abasibe. Allah akuwadde ekyengera toli nnyangako mu kkomera. Allah wallahi ebyengera bya Allah bingi. Allah mwebaze n'ebyo byonna byakugabiridde nabyo. Saba washiba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubeera nga twebaza ebyengera byatugabirira nabyo. Akaseera kano nkwaniriza ku lutimbe gagadde Salam TV, TV ey'emirembe, agikolako wa mirembe, ye kennyini TV ya mirembe, n'abagiraba osanga naye afunye emirembe. Olwaki? Olwa TV eno. Sawashi wallahu subhanahu wa ta'ala abawo obulungi mwenna abatugoberera ne muweereza ne mutulaba ku Salam TV, ku TV ene ey'emirembe. Kigundwa Bakari Siddiqi musajja w'ennaasana, Allah subhanahu wa ta'ala asiimye. Kaseera kano tubeere ffenna biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Kabeera ka ssaawa 3 paka ssaawa 4, duration ya ssaawa embweti gye tubeera nayo. Tukoleramu ensonga 2 ez'omugaso enkulu ennyo mu bulamu bwaffe. Esookera ddala tukwata mu kantu Allah katugabiridde n'okwatamu ettaffaali biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Nsonga yeekata kwi emizikiti mugirabyeko alhamdulillah. Boreholes enzizi ez'obuvunaanyizibwa mutandise ozirabako nga ziva mu nsimbi zammwe ze mukwata ne muwaayo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Era tubakubiriza tugende mu maaso n'enkola eno, tugende mu maaso n'omulimu guno biidhinillah jalla jalaaluhu. Tujja kuguggusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tumusaba abeere nga atusiima emirimu gyonna gye tukola. Nga sinawo natandika bigambo abaddu ba Allah ab'ebitiibwa baabano baguddewo oluggi ne bakookona kokoko seeka ffe twasimbudde dda kokoko seeka kwe tuli ku TV twatimbudde dda. Alhamdulillah n'abanenya Mariyati yakulembedde olwaleero n'agamba nti seeka kanfuuke mugenya asooka kenkulabyeko Saidi Kamara n'agoberera n'abalala mujje biidhinillah
tabaraka wa ta'ala enamba zezo eziri ku screen zetuyitirako 077 884 222 ne 070 07 57 15 sente ng'osukuma ku Salamu TV ng'emirimu gya Mungu gitambula ng'emirimu gya Mungu gyeyongerayo mu maaso ng'emirimu gya Mungu ate okola omulimu guno nga woofuna empeera mu maaso ga Allah. Wallahi laba wokola n'osanyuka naye nga Allahu jalla jalaaluhu akuwa obulungi buyitirivu. Kale ab'ebitiibwa itamunno omukubira akasimu omugambe titeekako Salamu TV akaseera kano twasimbudde dda biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Kaseera kano olwaleero biidhinillah tetugenda kwawukana nnyo na nsonga ku mulamwa gwaffe ku musomo gwaffe gwe tugenda okubeera nga tulabako olwaleero. Allah subhanahu wa ta'ala ayina aya mu Qur'an ey'ekitiibwa mu suratu Nisa. Suratu Nisa sura ya 4 mu Qur'an, sura ye Madina. Tugenda kulaba biidhinillah ku aya ya 37 insha Allah tabaraka wa ta'ala kwe tugenda okubeera nga tugaziiriza omusomo gwaffe. Allah jalla jalaaluhu yateeka aya eno mu Qur'an. Allah yagamba alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahum Allah min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adhaban muhina. Iyo aya al-aya suratu an-nisa aya ya 37. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an yekitiibwa nti yagamba nti alladhina yabkhaluna abadduba Allah abakodowala wa ya'muruna an-nasa bil bukhli tebakomooko bonga bumyeyo gyabwe okubeera nga beekodowalira wabula wa ya'muruna an-nasa bil bukhli ne balagira n'abantu ne bakubiriza n'abantu abo bali okumpi ne bakubiriza n'abantu abo be bawangala nabo ne bagamba nti nedda kodowala ya akhi wa yaktumuna ma atahum Allah min fadli ne bakweka n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabawadde mu birungi. Allah yagamba nti wa a'tadina lil kafirina 'adhaban muhina. Allah yateekera abaddu bonna abamujemera ebibonerezo ebikyasinza okubeera nga binyoomufu nga byamaanyi nga bigenda bakosa yawma alqiyama. Aya eno lwaki tugireese olwaleero biidhinillah kwe tugenda otambulira omusomo gwaffe ogw'olwaleero insha allahu tabaraka wa ta'ala twongerezeeko ayati ne ahadithi ez'enjawulo. Mu bimu ku Allah byakubiriza abaddu be. Allah atukubiriza okubeera abaddu abajjumbira okuwaayo. Allah atukubiriza n'atuteeka mu baddu abajjumbira okubeera nga tuyingira mu bwetaavu bw'abalala. Washiba Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza okubeera mu baddu abo abeerekereza ku ebyo Allahu jalla jalaaluhu byabawa okubeera nga beegasa nabyo n'abaddu abalala. Kati Allah yagamba mu aya nti alladhina yabkhaluna mazima abaddu ba Allah bakodowala. Abakodowala mubiri wammanga mu ebyo Allah byabagabiridde. Wallahi satajidu fulanan osobola osanga omuddu nga Allah subhanahu wa ta'ala amusukkulumizza mu bantu bonna bawangala nabo, mu famire nga yewankizo, mu kitundu nga Allah amusukkulumizza, n'omusanga nga mu bantu bawangaliramu mu katundu ako nga Allah subhanahu wa ta'ala ayina eddaala lyamutaddeko. Abaddu baddukira gyali bamugamba nti owange tuyambeko mu nsonga eno bweti ne bweti, naye nakodowala. Wallahi nagaana obbayamba. Mbaka wa Allah yagamba sallallahu alaihi wasallam nti inna lillahi aqwaman
mazima Allah ayina abaddu ayina emitendera gy'abaddu ayina group z'abantu inna lillahi aqwaman mazima Allah ayina abaddu ikhtassahum bini'ami Allah yabawulira ebyengera n'abibakumira ebyengera ebyo n'abibawa mu bungi yuqarrahum indahum Allah bibakumira ebbanga lye bamala ng'ebyengera ebyo babiyambisa na by'abaddu ba Allah abalala naye yagamba sallallahu alaihi wasallam nti fa idha mana'uha the moment ne batandika okubeera nga babimma abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala naza'aha minhum Allah yabasakambulako fahawalaha ila ghayrihim nabeera nga abikwasa abalala mwana wattu abajja okubeera nga babiyambisa na by'abaddu ba Allah abitiibwa muganda ng'ekitiibwa kimanyi ti Allah subhanahu wa ta'ala ayina abaddu mu nsi muno nga abakuumidde ebyobugagga Allah ayina abaddu mu nsi muno nga abakuumidde ebyengera ebyenjawulo nga ye mwaka ku mwaka agenda e Makka mwaka ku mwaka atava ku nnyonyi mwaka ku mwaka edduuka likola mwaka ku mwaka agenda mu maaso lwaki nga Allah amukuumidde ebyengera ebyo ebbanga lyamala nga aliyambisa na by'abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala فإذا منعوها نبيته قامت فإذا منعوها الله تاكودde mu byengera n'okikodowalira فإذا منعوها kasito kikodowalira ya akhi nabbi yakozesa ekigambo nti naza'aha minhum Allah akisikambulamu fahawalaha ila ghayrihim wana wattu nakikwasa abalala abajja obimanya omugaso ogukirimu oba oliawo bakiyambise nabo abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abalala kati Allah tugamba mu aya eno ti alladhina yabkhaluna abaddu ba Allah bakodowala kwebyo Allah byabawadde ab'ebitiibwa abagagga bangi abali eyo wallahi bantu bangi Allah basukkulumizza kata kwenu twandibadde twagivaako nadda nga tukyagiyimbirira nga abaddu ba Allah emizikiti mingi bagifunye emirungi nga bafunye amazzi amalungi naye waliwo abaddu ba Allah abo Allah bayogerako mu Qur'ani wanaga nti alladhina yabkhaluna aba bakodowala kwebyo Allah byabawadde tebakomaoko wayamuruna nnasa bilbukhuri mwana wattu ne bajjumbiza ne bakubiriza n'abantu abalala okubeera nga nabo bakodowala yagamba ekyokusatu Allah wayaktumuna ne bakweka ma atahum Allahu min fadli mwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabagabiridde waliwo abaddu abakweka sente waliwo abaddu abakweka irimu omuddu wallahi abawalimu bangi nga Allah abagabiridde ku knowledge kukumanya ne wallahi ne bagana okubeera nga basomesa irimu ya Allah subhanahu wa ta'ala kale omuwalimu yenna ali eyo nga Allah akuwadde ekyengera ekyayirimu n'ogana ogisomesa muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala obeera okoze ensonga si nnungi era Allah tugamba mu suratu Bakara yagamba nti inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayinati walhuda mazima abaddu ba Allah bonna bakweka inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayinati mazima bakweka ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabeera basiriza min albayinati mu bulungamu walhuda n'obulungamu obunyonyofu n'obulungamu wayalabu yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nam washiba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ulaik yal'anuhumullah bebo Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okussaako ekikolimo la'na ya Allah tardun min rahmatillah okubeera nga Allah akujja mu kusaasira kwe ulaika yal'anuhumullah bebo Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okubeera nga ateekako ekikolimo wa yal'anuhumul la'inun era bagenda okufuna ebikolimo byabo bonna abakolimi be bamalika ba Allah be bantu ababulijjo be bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala beera nga weewala okubeera nga ogwa mu tarud mu kikolimo kya Allah subhanahu wa ta'ala baddu ba Allah bebitiibwa abandaba ku lutimbi Gagadde Islam TV kaseera kano ku nsonga y'ekatakwi insha Allah tabaraka wa ta'ala abebitiibwa tewali kintu kyonna kye mutamanyi ensonga zino tuziggusa buli kaseera tuyitira ku namba zaffe ezizola ku screen abaana bali mu holiday aba Greenlight Islamic Madina Islamic
Naggalama Islamic, Bilali Islamic Institute, n'amasomero amalala gonna Kinaawa, mwenna muli ku Salaamu TV mutulaba. Tubeera n'ensonga wano ku Salaamu nga tuyamba baganda baffe ab'e Katakwi district namba yaakhe emizikiti gye bayina tegifaanana nga nnyumba yammwe gye musulamu. Emizikiti gifaanana si bulungi. Kyova olaba Salaamu TV yasalawo biidhinillahi tabaraka wa taala okukwatiramu ffenna nga tuyitira ku namba zaffe ezo ziraba ku screen 07776 84 220 ne 07707 71 57 15. Tuyitirako ne tutuusa ettaffaali lyaffe biidhinillah ne lituuka wano ku Salaamu TV ne libeera nga likola omulimu insha Allahu tabaraka wa taala. Njabasaba mwenna bakatwegattako yitira ku namba zaffe osobola okugoberera Momo Pay noyita ku Momo Pay biidhinillah *165*3#. Nam basajja bange sinabalabako olwaleero kansooke malo bakowoola Fred Kato, Farida Nambogo, Umaru Mugoya, badiranda bange mubuliddewa Abdallah Saba, Betty Nantongo, Kamaro Bayisaamu kono omumbe Zamzam Nakayenga biidhinillah, Sauda Nacha, Latifa Ziwa, mubuliddewa ab'ebitiibwa Kasulani Mubaraka, Rashida Nachobe, mwenna biidhinillahi tabaraka wa taala bakowoola Zulfa Bright, Zulfa Bright sinabakulabako olwaleero, Hasfa Nakajimu nawe sinabakulabako, Saidi Kamarai yatuuse, Shamimu Nabukalu, Ajati Rukiya Kyambadde, waliwo Ajati Allah wallahi nasitu ismahu, Allah Bashiri Ruswata nawala biidhinillahi tabaraka wa taala kamalo bakowoola oba oliawo sibakowoole muyinza okugaana okujja naye kembakowodde gamba munno aliko n'ataliiko babeere nti bagambe tiseeka tukowodde tukole omulimu gwa Allah guno tuguguse. *165*3 insha Allah. Teekamu machat code 315865. Teekamu omuwendo gw'ensimbi saddaaka y'omutwalo, werekerezeeyo 2, werekerezeeyo 15, werekerezeeyo akawumbi, werekereze zonna z'osobodde biidhinillah tabaraka wa taala. Obeere ng'oteekamu erinnya lyo, teekamu omutwalo, teekamu 5 biidhinillahi tabaraka wa taala. Obuyambi bwo bubeera butuuka wano ku Salaamu TV. Ate era erinnya tubeera tulisoma oba oliawo naawe obeere nga weewulira. N'ekyokubiri obeere ng'okakasa nti sente zo zigenze wantu watuufu insha Allahu tabaraka wa taala. Naam, baganda nga ebitiibwa, fadlu sadaqa, obulungi obuli mu kusaddaaka, obulungi obuli mu kuyamba baddu ba Allah, obulungi obuli mu kuzimba emizikiti, obulungi obuli mu kusaddaaka amazzi, obulungi obuli mu kukola emirimu egyo egyongerako ku society. Allahu subhanahu wa taala yatugamba mu suratu Bakara, Allah yagamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakum almaut. La iyo aya teri mu suratu Bakara. Allah yagamba mu aya eri mu suratu Bakara yagamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, anfiqu mimma razaqnakum, abange mwerekereze mu kusaddaake, abange mwerekereze muweeyo, abange mwerekereze mukwatemu ebyo Allah byabagabiridde, min qabli an ya'tiya yawmun, nga Allah subhanahu wa ta'ala tanabbaleetera luno lunaku, yawma la yabi'u. Allahu akbar. Olunaku omwana Adamu lwatagenda kubeera nga akola busuubuzi bwonna. يوم لا بيع ونقل وتجينا كبيرا أقول بسوبزي فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله أكبر. والله وركرزي موبي الله سبحانه وتعالى بيقوى الدويو والله كجينا توكا كسيرا جماليو تشاكو غسا جينا كسعودية عربية أبدو أبينو نسنتزي
nga seba yagala kusiibulula mu muzikiti gwa haramu gwe Makka oba gwe Madina yabamugamba nti nedda mukulu barakallahu fiiku saddaka yo naye sebo Ramadani 10 maaso bazibuukinga dda abagendo siibulula bamanyikiddwa oyagala Allah tuusa akaseera ako ku sente za Uganda zibeere nga tezikyakola wallahi ojje ne saddaka yo nga nene ng'oyagala oggi saddaka oyagala kuzimba muzikiti y'ekatakwi bagambe nti puroguramu y'ekatakwi yaweddewo kati tugenda ku puroguramu ndala lwaki teweerekereza akaseera kano kennyini kowulidde eddoboozi lino ng'oli ku Salaamu TV akaseera kano kennyini ne weegasa nako biidhinillahi tabaraka wa taala Allah akugamba nti ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abakkiriza anfiqu mimma razaqnakum abange mwerekereze muweeyo mu ebyo Allah byabagabiridde min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a nga Allahu jalla jalaluhu tannakuleetera kaseera lunaku olugenda okujja mu bulamu bwo ng'ebyamaguzi tebikugasa nga byonna bye weewolereza tebikugasa ng'ensonga zonna sente z'olina yaaki tezikugasa ng'emirimu gye wakolera ku nsi gyegigenda okuyisaawo ku nkomerero Allahu jalla jalaluhu nayongera natugamba mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah abaddu ba Allah berekereza ne bakwata mu maali yaabwe ne bawaayo ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala kamathali habbatin Allah yakuba ekyokulabirako yagamba nti kamathali habba bafaananako ng'omwana Adamu akutte empeke bw'ati ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulati 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah subhanahu wa ta'ala yakuba ekyokulabirako ku muddu akutte saddaka n'asaddaka ng'omuddu akutte ekimera n'akisiga empeke emu ey'akasooli n'agisaddaka oba n'agisimba wansi mu ttaka Allah subhanahu wa ta'ala engeri gyamukubisizaamu yagamba Allah nti fi kulli sumbulatin habba empeke emu ambatat Allah agimeza 7 sanabila fi kulli sumbula 100 habba Allah subhanahu wa ta'ala n'agimezaamu ebimera oba n'ajjamu emitendera 7 ofuna ekyokulabirako ekituufu omuddu okubeera ng'asimbye kasooli empeke emu naye Allah subhanahu wa ta'ala engeri gy'agenda omukubisizaamu ng'amuddiza engeri kasooli ono wabanga ameze ku munwe gumu kuyinza okugirako ku kikolo kimu kuyinza okugirako eminwe 2 nga wallahi layini eziriko ku munwe tozimanyi empeke eziri ku munwe ogwo tozimanyi naye nga gwe wasimbye empeke 2 oba empeke 3 oba 4 muddu wa Allah wekitiibwa atulaba ku Salaamu TV wallahi buli wokola obulungi Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusasula bulungi buli wosaddaka wakiba Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwa ate wosaddakira mu guno omwezi gwa nabbi gwa Rabiul Awwal omwezi Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yazalibwa omwezi gwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam katulabe baani abaagala nabbi katulabe baani abaagala nabbi mwenambako olaba ebitiibwa buli yenna ayagala nabbi sallallahu alayhi wa sallam ng'okakasa omubaka wa Allah yazalibwa mu mwezi guno lwaki teweerekereza olunaku luno olwokuna nga tuyingira ekiro olwokutaano olusookera ddala mu Rabiul Awwal n'ogaana okusaddaka yaaki n'ogaanira akantu Allah kyakugamba kiri kye twatandise nakyo aya ti alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli aba abakodowala ate era ne bakubiriza ne bannaabwe osanga omuddu nga wallahi abadde agenda kukwata ettaffaali ddamba libeere nga aliwaayo oli namugamba nti nedda ogenda kwavuwala nka naawe Allah subhanahu wa ta'ala yawma al-qiyama agenda tuleetera abaddu nga abaddu abo
tubeewala tubadduka olw'obubi bwe batutuusaako ku nsi kuno ne ku nkomerero nga bagenda bututuusaako. Allah tugamba mu suratu Furqan, Allah yagamba nti wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, olunaku omwana Adamu omuddu lwagenda oteeka ennwezi mu kamwa atandika okubeera nga aziruma, omuddu omuli azaamaanya. Waliwo aya eddako wansi awo, omuddu agenda kutandika okulaajana, alaajane ya wailata nga zinsanze nze, ya wailata laitani nga ndabye nnyo nga nfaafaaganyiddwa, nga ndabye nze, laitani nga nfudde nze, nga ndabye lam attakhidh fulanan khalila, senga safuula mugundi mukwano gwange, laqad adallani ani dhikri, yanjija kubeera nga nsinza Allah, yanjija kubeera nga nkola ibadati, yanjija kubeera nga nsaddaka. Alladhina yabkhaluna, aba bakodowala, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, nga gwe wallahi mukwano gwe yagamba nti nawe kodowala ogenda kwavuwala, ona saddaka ogenda kwavuwala. Kati oyo ogenda mwejjuso yawma al-qiyama, oyo yakkubirizanga nti iwamma towaayo ezo sente, kati Allah agenda mukuleetera yawma al-qiyama ng'omudduka. Kale baddu ba Allah b'ebitiibwa, tubeere mu baddu abajjumbira okukola emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala. Weereza ensimbi zo ezo Allah zonna zakusobozesezza biidhinillah. Takunamba zaffe ezizola ku screen 0776 842 220 oba 0707 75715. Insha Allah tabaraka wa ta'ala kwoba oyitira obuyambi bwaffe obutuukako wano direct insha Allah tabaraka wa ta'ala. Katukomewo katono nnyo, njagala biidhinillah insha Allah wetukomerawo bwe tuti mbeere nga ntuuya na butuuyanyi ng'amannya gampitiriddeko, omumbejaza muza munakayenga ne kubiriza banno bakowoole, Badru Sebyala, Madina, Takwija, sinakulabako naawe, Fatuma Namya n'abalala insha Allah tabaraka wa ta'ala. Katukomewo katono nnyo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, tovaako. Na 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Ng'olina Momo oba olina obuyinza okufuna looni mu bwangu obusingirayo ddala ate mu ngeri esingayo okubeera ennyangu ku ssimu yo. Nyiga star 165*5 olondeko ku looni ez'enjawulo eziriwo era weewola akasente wonna w'okeetaagira. Ate ssente bwe ziba zikuweddeko mu kiseera w'osasulira osobola okugattako obugasi ng'okozesa Momo Advance. Eyo ye Momo, obwo bwe buyinza obukufuula abasingako. Wangula tukutuku ne sabuni jama. Buli wagula sabuni jama Prestige Margarine, sabuni owokunaaba owa Lanzo, owobuwunga ayoza, owa Toast, Chapa Mandashi, baking powder, ebibiriti bya Solio, Buto wa Rinsen, omuzigo gwa Kasuku ne Tiri, Nala instant noodles n'ebirala bingi nga biweza obukadde butaano n'okudda waggulu. Abo ofunnewo akakonge kojjuza nga kakuyingiza butereevu mu kalulu ak'okuwangula tukutuku n'ebirabo ebirala nfoofo ebyobuliwo. Wangula tukutuku ne sabuni jama. It's time to break free with Azam TV. Grab yourself a full kit at 80,000 shillings or an Azam decoder at 40,000 shillings. Experience the thrill of every goal in La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, and the excitement of live sports action from the Saudi Pro League and Carabao Cup on Azam Plus and Play Package in HD. Your favorite China Uganda movies on Chambuka TV on Azam Pure for just 13,000 shillings monthly. Unlock a world of sports and entertainment with Azam TV, the most affordable pay TV around.
Visit any of our agents or call 0312-308-900 for more details. Azam TV, entertainment for everybody. Tekikyakweetagisa kutumya byuma ebikozesebwa amavumbiro amanene oba beekeri okuva ebweru w'eggwanga. aba Cameron Enterprises and General Merchandise Limited bano nga basangibwa Katwe mu kibuga wakati bakutuusaako commercial kitchenware omuli ebyuma ebitabula engano mu buzito bwonna, commercial blenders, ice cream machines, commercial ovens, coffee machines, commercial gas burners, sausage fillers, kitchen working tables, coffee grinders, bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako. Kati nno totomezebwa abafere oba okutambula ekibuga kyonna ng'onoonya commercial kitchenware ow'omulembe. Ekifo kiri kimu kyokka, Cameron Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwa Katwe okuliraana Kakumba Complex awo ku Katwe Business Center, edduuka namba KV4, essimu Note 782 8 48 9 ne Note 782 8 48 9 ye Cameron Enterprises and General Merchandise Limited. Now, many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city. So taso butondi. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. Kampala is facing a waste crisis. Floods, pollution, disease, the signs are everywhere. But this is our chance to act. Join the conversation that could shape our city's future. The Uganda Environment Forum 2025, live on NBS TV, September 5th, under the theme, Tackling Kampala's Waste Management Challenge. Don't miss this powerful dialogue. Key voices, bold decisions, real change. Be part of it. Be the difference. Eno ye Salam TV. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, studio eno enyuma nnyo nga Haji Musa mwali wano, alhamdulillah. Oganda nga yitiibwa tubakulisaayo mu kunoonya ku nsimbi za bakama baffe. Tukwebaza okwekuumira ku lutimbe gaggadde Salam TV, olutimbe olw'emikisa, olutimbe olw'emirembe, TV gy'olaba n'abantu bo nga tolina mu kweraliikirira kwonna. Sawa Shiva Jalla Jalaaluhu ayongere okugikuuma n'abantu bonna abagibeerako, n'abagiweerezaako, n'ababeera mu byuma ebyo okubeera nga babibatuusaako. Baganda nga bitiibwa sawa Allahu Jalla Jalaaluhu, wenna fenna Allah abeere nga atuggulirawo mu byenfuna byaffe. Abavumu ffe nsaba Allah tugaggawaze. Allahu Jalla Jalaaluhu tumusaba tutaasa ebirwadde ebibi. Allah waffe nsaba tutaasa ebirwadde ebibi ebiyinza tuto, Allahu akbar, ebiyinza tutunzaako ebyobugagga byaffe byonna nga tugenda kwejjanjabisa Allah saba otusaasire, otukuume ku nsi kuno ne ku nkomerero. Allah saba otumalire obwetaavu bwaffe. Ayi Allah saba osinzire ku mirimu gino gye tukola. Kyalite abaddu bano abeeyimirira mu nsonga zo Allah, abayimirirawo mu nsonga zo Allah, ne bakola omulimu ogwo Allah, saba washiba Allah subhanahu wa ta'ala oleme kubeera ng'ova mu nsonga zaabwe ya Rabbi. Allah la takilna ila anfusina tarfata ain. Abaddu beerekereza akasenti ya Allah, obudde buno obw'ekiro ne bagamba bakasaddaake. Sawashiba Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko, akkirize emirimu gyonna gye tukola era atusonyiwa, atusaasire. Baganda baffe abitiibwa, waliwo abajidde mu kaseera ako nga tugenzeeko mu kunoonya ku nsimbi. Hasfa, barakallahu fik, omumbejja Zamuzamu Nakayenga, owedda neewuuza omumbejja wange owuliddewa?
alhamdulillah barakallahu fiki webale kutuuka omumbeja zamzamu nakayenga asobola ku luguudo lugenda Makka omukyalo oyo Hasfa nabawanuka barakallahu fiki abakyala nno mulimu haji mulimu omusajja omu naye abasigadde bonna bakyala nabanenya Mariyati Hasfa nabawanuka omumbeja zamzamu nakayenga abalala bakyabuze simanyi oba network yeekuttemu kaawo naye zisijja kwerabira bakowoola Fredi Kato, Umaru Mugoya, Farida Nambogo, naam, Salim Kagoyi, Farida, Umaru Wanyonyi, Umaru Wanyonyi ombuzeeko, Abdallah Saba, mashallah, Beti Nantongo, Aisha Nalubega, Latifa Ziwa, Sauda Nacha, Juko Sharifa, Kasulani, Rashida Nachobe, naam, Abubakari, Haji Adam, nawalala banji biidhnillahi tabaraka wa taala bakowoola kaseera kano tubeerenga mujja insha allahu tabaraka wa taala. Baganda nga bitiibwa otugendeddeko okuwummula jjukira mbajjukiza nti tuyita ku namba zaffe eziri ku screen 0776 ne 0777 Sheikh Numan Bogo barakallahu fi kulika ye Makka mukadde wange kwali ku lutimbe gagadde ne family yawo ajati Shifatu Dawo ne bato bonna we wali mudira barakallahu fi kulika ye Makka sawa Allah kirize muganda wange oyo muganda wange Sheikh Numan Muhammad Bogo yekago twasigaza mu dunia muno sawa shi Allah subhanahu wa ta'ala yongera kusitula mu byenfuna era kumalire obwetaavu wo badwa Allah webitibwa atuvudde yeyo tuli kyali ku nsonga y'ekatakwi. Abaddu bano ab'ekatakwi emizikiti gyabwe mugimanyi naye alhamdulillah tubeebaza nga tuyitira mu kitongo kino ekya Salamu Charity mufubye okuzimba emizikiti egy'enjawulo, mufubye okuzimba boreholes amazzi amalungi kati ate kati twatandise Haji Kalisa mukadde waffe Haji Abdukalim Kalisa yagambye kati natandiseewo kubeera nga azimba mazzi ga sola bino ebyokwemenya kusonda bowaholo n'otuyena ng'ogyeyo amazzi wansi ebyo yagambye nti tugenda bikyusaamu tubeere nga tufuna amazzi ga sola ng'omuddu asumula busumuzi bwati ka taapu n'asena amazzi ng'amazzi gali pure nga sobola n'okunywa nako n'okwozesa ebintu n'okwozesa buli kyonna kyayagala. Kale Haji Abdukalim Kalisa omulimu ogwo tugwekweyanza nnyo saba Allahu jalla jalaluhu ayongere okukuuma okuwa obulamu obulungi ku nsi kuno ne ku nkomerero. Wallahi waliwo abantu abamu nga tewali kirungi kyoyinza kimuwa okujjako musabira bulungi. Haji Kalisa n'abantu bano abasalamu TV mwenna abakola omulimu guno wallahi nze ngaza Abubakar Siddiq tewali kyenyinza bawa wabula kubasabira bulungi bokka. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abeerenga abawo obulungi. Omuddu n'akwata essimu ye obudde buno obw'ekiro n'agamba nti kansindike 10,000 zange 5 zino zigende gy'atasuubira wadde kugenda kuwasaayo, tasuubira wadde kugendayo wadde n'agamba nti nedda abaddu abo kabafune amazzi amalungi ge banaanywako, abaddu abo kabagende basalireko mu muzikiti omulungi nga guli mu kapeti nga muli mu siiringi bye baali bawulira obuwulizi. Abaddu beekata ku yaaki ogenda yeeyo nga siiringi bamuwulira buwulizi tebamulabanga nako, naye ku mizikiti gino ejagguddwawo egyo ettoroma naam emitonotono egyo ejagguddwawo abaddu bazze nga bayitirivu bazze kulambula siiringi bulijjo gwe bawulira obuwulizi. Olaba ote yaaki ng'omuddu oyo afunye ekijjukizo nga Allah subhanahu wa ta'ala ayisirizza ku ggwe ne bazimba omuzikiti ng'oyitira mu kitongole kya Salamu Charity. Beera mu badduwa Allah subhanahu wa ta'ala abawaayo insha Allah tabaraka wa ta'ala. Tugenda tutuwaayo tutya tuweereyo ffenna biidhinillah. Osobola oyitira ku Airtel tunyigire wamu star 185 naam hash
tugenda teeka kuzina enamba eziri wansi nze sente ziri ku Airtel. Naam, send mobile money option 1, then Airtel number yeyo 0707 7 5 7 Naam. Please select the reason: family, personal expenses, business, education, gift or donation. Donation number 5. Naam. Enter amount. Sente zekiwairimu kamalo zikwatako biidhinillah. Oba oliawo nange tukole emirimu gya Allah. Baleesa amazi, you are sending emitwalo 10 to Karim Kalisa. Biidhinillahi tabaraka. Nenda basa mukube takbira. Ene naba ya Airtel leta Karim Kalisa, Haji Karim Kalisa biidhinillah. Teka mu pin 2 pin egenzeemu. Wallahi twegattirewa mu ffenna tulete takbira y'omuwalimu nga mugikubiraze insha Allah tabaraka wa taala, kubanga we tunula mbweti mu listi kuba akasaddaka olwaleero tewaliiwo era engula enkyaje etisse. Omumbejja Zamzam Nakayenga yabadde agobagobako, yabadde agobagobako. Twegatte ffenna omumbejja Zamzam Nakayenga, Hasfa n'abawanuka, Saidi Kamara n'abanenya, ne mwenna muyitidde ku Airtel, mwegatte mwenna munkubire takbira. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Takbira y'omuwalimu erina okugirako okusalira nabi. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad. Omumbejja Zamzam Nakayenga kulaba oseka naye takbira girete. Omumbejja Hasfa takbira girete. Eggwanga ndyetisse mbwenti kati mwenna yenza abafuga muli mu ngalo zange 5 West munampulira okujjako nga tufunyeeyo omuntu amenyawo, otherwise mugenda kunjasimula olunaku olwaleero. Eggwanga ndifuzeemukko nange ndyekutte bwenti biidhinillahi tabaraka wa taala. Ali amenyawo lete emitwalo 11 biidhinillahi tabaraka wa taala. Naam, namba zeze ziri ku screen 0776 oba 0707 biidhinillahi tabaraka wa taala. Bangambye wano Airtel yekuttekuttemu muganda wange Haji Mulisa yali eyo. Mulisa yantuusaako ensonga zino naye angambye Airtel yekuttekuttemu MTN yetambula amangu biidhinillah. Osobola okuyitirako insha Allah tabaraka wa taala, obubaka bugenda kubeera buntuukako wano biidhinillahi tabaraka wa taala. Naam, katugende mu maaso n'eyirimu yaffe nga we tujja tuyitire ku namba zaffe ezo. Oba nga toyagala kuyitira ku namba, osobola kuyitira ku Airtel Money eyo bakakuteereddewo akantu awo insha Allah *185 *9# then merchant ID yiyo 43 42 98 sembeyo 9, then tekamu omuwendo gw'ensimbi, tekamu omutwalo, tekamu 5, tekamu 10, 11, enter payment reference, tekawo erinnya lyawo ogambe nti nze Farida Nambogo, nze Salim, nze Sumaya, nze Fatima, nze Farida. Naam, erinnya lyo liteekemu awo. Oluvannyuma teekamu piniyo biidhinillahi tabaraka wa taala. Buziba zituukako wano, message tuba tugifuna bulungi, n'erinnya ne tulisoma n'okakasiza ddala nti sente zo zigenze ewantu awatuufu. Wabaleeta erinnya nti Abakari Siddiiki nedda manya nti sente ziwabye zigenze mu kifo ekitali kituufu. Bageddwa Allah ayitiibwa. Tusigazaayo dakiika ntono nnyo. Allah obudde nga buddukuse nnyo. Omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yagamba hadithi ya sahaba iti wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yagamba sallallahu alaihi wasallam, 7 abantu ba mitendera 7
yudhilluhum Allahu fi dhilli washiba Allah genda bateeka mu kisiikirize kya arushiye yawma la dhilla illa dhilluhu watagenda kubeerawo kisiikirize kyonna okujjako ekisiikirize ekyo kimu kyokka yawma alqiyama kya arushiya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Wallahi tunuulira omubaka wa Allah agamba nti sab'atun abantu ba mitendera musanvu yudhilluhum Allah agenda bateeka mu kisiikirize kye yawma la dhilla illa dhilluhu olunaku watagenda kubeerawo kisiikirize kyonna okujjako ekisiikirize kya Allah kya arushi wakiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi yawma alqiyama lugenda kubeera lunaku luzibu. Yawma alqiyama lunaku lwakuyimirira. Yawma zilzala lunaku lwakukankanyizibwa nsi eno. Yawma ddin lunaku lwa Allahu akbar. Yawma alhisab lunaku lwakusasurwa. Yawma aljumaa lugenda kubeera lunaku lwakuŋŋaana. Allah agenda tukuŋŋaanya ffenna okutandikira ddala ku nabbi Adam paka ku muntu agenda osembayo okuva mu nsi eno. Yawma alqari'a yawma zalzala yawma as-sa'a yawma alwa'id awo gonna amannya ga yawma alqiyama. Buli woolabanga ekintu nga kirina amannya mangi manya nti kyankizo kya bbeeyi kya buvunaanyizibwa nga wolaba Kiggundu, Abubakari, Siddiiki, Shaturi, amannya ana. Nolowooza nti ndi wanu mbeera w'amaanyi biidhinillahi tabaraka wa taala. Kati yawma alqiyama olunaku lw'enkomerero Allah yaluwa ennaku amannya mayitirifu ng'alaga obukaawo bwalwo obuzito bwalwo obiwoobwa ebigenda kubeera ku lunaku olwo. Yawma yaj'alu wildana shiba olunaku omwana omuto lwagenda okufuna envi ng'envi azifuna atya olw'obukaawu bw'olunaku olwo. Kati omubaka wa Allah atugamba nti sab'atun abantu ba mitendera musanvu yudhilluhum Allah agenda bateeka wansi w'ekisiikirize kya arushiye yawma la dhilla illa dhilluhu olunaku wetagenda kubeerawo kisiikirize kyonna okujjako ekisiikirize kya arushiya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bantu abo Allah omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam batukubiriza beyayogerako yagamba nti warajulun ye muntu yenna musajja oba mukyala tasaddaqa bisadaqatin eyawaayo oluwaayo eyasaddaaka olusaddaaka. Rajulun musajja oba mukyala tasaddaqa bisadaqatin yasaddaaka olusaddaaka fa akhfaha nakweka saddaaka ye hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminahu paka omukono gwo ogwa kkono egutamanya kijjo kyakukoza kya saddaasi. Baddu ba Allah bebitiibwa waliwo abaddu abamu wallahi asaddaaka nakwata omutwalo gwe nakwata ettaano ze nakwata akakadde ke nagamba nti seeke sente ezo zigende ku muzikiti gwewa gwekatakwe. Sente ezo zigende ku baddu baganda baffe ab'ekatakwe nabo babeere nga beeyagalako ng'abantu abalala. Naam, nakweka saddaaka ye nakwata emitwalo 10 n'agiwaayo nga kikyafa. Allah subhanahu wa ta'ala amusiime. Baddu ba Allah ab'ebitiibwa nammwe emirimu gino gye mukola wallahi Salamu TV gye basembereza busembereza ne basembereza omulimu abaddu abeekataku tewamudi bategedde ne Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayisiza mu Salamu TV Salamu Charity ne bakusemberera n'obeera nga weegasa nabo. Beera nga weegasa nabo mu dakiika zino zisigaddeyo entonotono. Osaddaake Allah agenda kuteeka wansi w'ekisiikirize kya arushi mu mitendera musanvu era obulemu ogumu gwewekwatako yahi mu mitendera musanvu mu bantu musanvu era obulemu ogumu gwewekwatako yawma alqiyama olunaku olugenda okubeera olukaawu. Ola wano mu nsi baganda baffe aba NRM n'essawa yakakati bakyali wali eri ekkololo olunaku lufunze waliwo abamu be nalabye
nga yaakhe olunaku lufunze ng'atunula bwaki ku layini nga yaakhe tayinaayo wadde omwana omuto asimbye emabega we olunaku luba lumufundiiridde ng'ataate yawma alqiyama olunaku lw'enkomerero wallahi togenda kubeera ne time n'akaseera konna kakomawo ku nsi weegase lwaki teweegase akaseera kano nga Allah kyakakuwadde weerekereza okwate mu ebyo Allah byakuwadde obeere nga owaayo Allah yatugamba mu Qur'an alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah la alladhina yunfiquna amwalahum abaddu wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah yatukoola n'agamba nti abange mmwe abakkiriza abange mmwe abaddu ba Allah beetiibwa mukwate mu maali yammwe muweeyo min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut nga Allah tannaba kuleeta kufa nga Allah tannaba batuusaako kitonde kye ekyokufa min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut nga Allah tannaba kuleeta kufa omuddu agenda kulaaja n'agambe nga Allah aletse malayika esembedde bweti egenda mujjamu omwoyo agambe nti lawula akhaltani Allah wange sengo nindikirizaayo akaseera katono bwe kati fa asaddaqa Allah saddaki fa asaddaqa Allah nongose fa asaddaqa kwa akaunti yange yiyo kulika milioni 10 Allah wange ngenda kufa abantu bange baleme kwegasa nazo atera ababanka bazeyagaliremu fa asaddaqa Allah nindikiriza mbeko wano gwenkubira akasimu ajjeyo sente zange kwa akaunti azisaddaki aziwa baganda bafa abekatakwe naye nga wallahi Allah tagenda kukkiriza ku biwoobi byogenda kuba Allah agenda kugamba ati nedda sibu nedda nnyabo fe tulindiikiriza mwoyo gonna idha jaa ajaluhu kasita kaseera kaako katuuka Allah subhanahu wa ta'ala akoowola bukoowozi n'agamba nti sebo akaseera ko kaweddeyo dda Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamdu mashallah tabarakallah waliwo abaddu baabano bajjira mu kaseera bo bagamba nti seeka wano nga tumalirizaawo mashallah afusa Zulaika Bright mashallah barakallahu fiki Zulaik mashallah lamula namuwanga Ayub Chazze barakallahu fiki wa jazakallahu khair Saleh Nassa sama Allah subhanahu wa ta'ala kusitule mu byenfuna muganda wange Saleh Nassa Abubakar Kigondo Siddiqa mulete takbira mulete takbira omuwalimu wakwata mu sente ze yaakhi ze kiwali muziva wala ate wezijja ziba ziri mu baraka ate zijjanga nzito mulete takbira yange mundetere takbira ati Zulaika Bright leta takbira yaakhi tobera wa mutima mubi omubajeza muzamu nakayenga leta takbira naam Ayubu Chazze leta takbira sose nendete hiyo kati nawe lete yange wele sematimba barakallahu fiki we bari nyu barakallahu fiki sa Allah teke baraka mu sente zo wadde Jamiwo Namutebi thank you very much may Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly and ease Zulfa natukunda naye natuuka alhamdulillah nabalala mujja mpola mpola afusa didi hafsa afusa wembanga ndikyamiza mkwana I'm very sorry naye nga thank you very much may Allah subhanahu wa ta'ala reward you Hadija Naku Allah ajati Adija Namyalo nawe nkukowodde ajati Zahara aba ONC mwenamba ko wodde ONC mutuuke ku office wano ku Salamu Charity inshallah tabaraka wa taala litakunaba za 0776 842 ne 0707 757 15 zezi namba zituitirako biidhnillahi tabaraka wa taala
mpulira nga ntandise okumuguma naye tobudde buŋŋamba ti seeka siibula. Abaddu ba Allah b'ebitiibwa, mulindwa Hanifa sinza kuva waggulu nga wallahi simwogeddeko. Barakallahu fiika hajati Hanifa mulindwa. Umaru Wanyonyi naye najja kankuwe haga. Barakallahu fiika wa jazakallahu khair. Owedde oli luddawa Umaru Wanyonyi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke baraka mu nsimbi gy'owaddeyo mwenna. Abaddu ba Allah bano Umaru Wanyonyi, Hanifa mulundwa, Hadija Naku, Zulfa Natukunda, Jemewu Namutebi, Were Sematimba, Abubakar Siddiq Kigundu, Inza ayogera, Salih Nassa, Ayubu Chaze, Lamula Namuwanga, Zulaika Bright, Afusa, Omumbeje Zamzam Nakayenga, Hasfa Nabawanuka, Saidi Kamara, Nabanenya Mariyat. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهدي بنا إلى صراط المستقيم. أي الله واجتوا أودوا الله من يغنو جنزلينغاني أودوا الله بيرك الزور وعليرو نبقواتا متفالي ديابوي ngabaga lokole ensonga zo. Ay Allah nawe sabo biringo bamalira ensonga zaabwe Allah. Washiba Allah subhanahu wa ta'ala. Solo oleme balekerera wadde olutema lweriisa ensonga zaabwe Allah. Ay Allah okuwayo ko bawadde Allah. Saba Allah osinzira ku nniya zaabwe nnungi obeerengo bakubisizaamu ebyebbeeyi bafune sente nga nnyingi. Ay Allah subhanahu wa ta'ala amannya gano gonna agakulembedde olwaleero agazze. Ay Allah saba oleme balekerera wadde olutema lweriiso otusanguleko ebyonoono byaffe ffenna. Ay Allah otuyingize jjanaye ekitiibwa ne famire zaffe n'emikwano gyaffe. Ay Allah olunaku olw'enkya lwakutaano Allah saba Allah abaddu bano bonna basaddaasi enkya bafunemu akatooke bagende mu jjuma nga basanyufu ng'era bagende mu jjuma nga bayinamu ettooke ewaka gye baleseeyo. Ay Allah saba baleme bbawa ssente za muwogo kubanga oyinza obbawa nga muwogo akaawa omulala nga muwutta. Saba Allah obawe ku ssente nga za waggulu nnyo. Ay Allah subhanahu wa ta'ala saba tuwe ku ssente buli nsawo yaffe yonna eri ku ngoye ze twambala oteekemu ssente nga mpitirivu. Ay Allah ebinusu biyoza engoye tukusaba Allah otuwe ku ddoola tukwate ku ssente enzungu ya Allah. Saba Allah otuwe ku ssente emparabu Allah. Saba Allah otuwe ku ssente ez'omugaso ennyo Allah. Saba Allah ogobe obupapula obw'olukumi lukumi mu ssente zaffe ya Rabbi. Saba Allah otuwe ku ssente nnyingi eza waggulu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Mwenna batumidde nnyo mbagala nnyo. Mama wange nabagala Rashida, Sheikh Umar Siddiq Ndawula mukadde waffe mukosefu saba Allah subhanahu wa ta'ala amuwonye obulwadde obumuluma n'omusabirako n'abantu bonna abalwadde nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abawonye. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kigundu Abubakar Siddiq. يا الله المبدي